Pulezidenti Yoweri Kaguta Tiwawula Museveni alidde Mutama bw'alagidde abakulu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu ebikolebwa kuno n'ebiva emitala w'amayanja ekya Uganda National Bureau of Standards UNBS mu bufunze okwegoba nga tannaggyayo mukono gwa kyuma olw'emivuyo egimaamidde mu kitongole kino egituusiza bamusigansimbi mu ggwanga okufiirizibwa ebitagambika. Kigambibwa nti abakozi mu kitongole kino basuuse okusika ettooke ekituusiza bamusigansimbi okwekokolokolera kuno bizinensi. Obubaka buno eri abakozi mu kitongole kya UNBS, Pulezidenti Abutise Kano Edith Nakalema akulira ofiisi ekola ku nsonga za bamusigansimbi mu maka wa Pulezidenti eya State House Investors Protection Unity mu nsinkano gy'abaddemu ne bamusigansimbi bano nga yeetabyemu ne Yinginiya James Kasiigwa akulira ekitongole kya UNBS n'abakungu okuva mu minisitule y'ebyobusuubuzi abakulembeddwa omuwandiisi w'enkalakalira Ineti Bagonza. Kano Nakalema bamusigansimbi abasinkanye ku biragiro bya Pulezidenti era nga yakubiriza olukiiko luno ng'olukiiko okutuula kiddidde bamusigansimbi okwemulugunya ku ngeri w'ekitongole kya UNBS gye basuuse okubatulugunya omuli okulwawo kakasa emmali yaabwe olwo ne bakolera mu kufiirizibwa. Kano Nakalema wadde bamusigansimbi omukisa okuwanja ensonga zaabwe nga wano Gasalule Ntake ayogedde obulumi ab'ekitongole kino bye bamuyisaamu okukakasa engano ye gye yajja ebweru so nga n'abakozi mu kitongole bayitiriza okwegulumiza bw'atu n'asiima Pulezidenti Museveni okubakuba ku nsoloboto. But for us to get a product certified, we spend a lot of money. Why are you charging us so exorbitantly to do your service? Kyokka ntaakaatidde nti kati ebyokwerinda byabwe ate biri matiga oluvannyuma lw'okuwaabira abakungu b'ekitongole kya UNBS. I know what I'm saying may cause problems to me. But I'm saying it as a Ugandan. Bayinvesita abalala nabo beekokodde abakozi abatuulira fayiro zaabwe ezikakasa ebyamaguzi ebirinza okutwalibwa katale. And then I came into a system where government officers who are supposed to facilitate you think they are queens and kings in their offices. Kano Nakalema akakasizza nga naye bw'azze afuna okwemulugunya okuva mu bannamakolero ab'enjawulo nti manyigirizibwa ekitongole kino. But I know that we have officers in that bureau who only go to the field to discourage. Bagonza akakasizza ensobi zonna ezizze zikolebwa mu UNBS kyokka ne yeeyama ng'ensonga zonna ezoogeddwako bwe zigenda okukolebwako. A point we have noted, all our entities must sit and agree on a way forward. Yinginiya Kasiigwa akulira UNBS naye yeetonze ku lw'ekitongole ne yeeyama okutereeza mu buweereza. Right on the apology of the PS, we must apologize and commit to do not only better but actually excellently. Ku ky'okukola akasoobo mu kukebera ebyamaguzi akitadde ku bakozi abatono be balina nga kino kiva ku nsimbi entono ezibayeba okukola emirimu. On the external challenges, particularly the financing model, have rendered the UNBS to remain stunted. Kyokka ebigambo bya Yinginiya Kasiigwa Kano Nakalema bijabuludde bw'aleese bwino ku ngeri abakozi b'ekitongole kya UNBS gye bamwetooloozaamu bwe yali abayinza okukebera omutindo gwa yogati akolebwa abakozi be. The man writes asking for what will never be there anyway. Because they don't have the money. Where did you calibrate your machines? Kano Nakalema ayogedde engeri abakozi bano gye bamwematirirako bw'atu n'akakasa nti okufuna obutanyagwa abakulu mu kitongole kya UNBS si baakusigala mu ofiisi za gavumenti ng'ebiragiro ebiyisiddwa Pulezidenti Museveni birina okusibwa mu nkola. So they better change in less than 1 month. We shall eliminate the ruling. Ronald Kasasa yakusakidde eggulu lino ku Lwabukende TV.